bano abaana batambula n'enswera ebiyenje gattako enviiri z'omu mutwe ze bateeka mu mmere nga bamaliriza okulya olw'okuba tebaagala kusasula sinakindi ate nga bo be baagala basasulwe. I cannot know food poisoning. I want you guys to quote me right. Food poisoning sigambye kuteeka mu butwa. Emmere bw'oba tonye biseeko olubuto lusobola okuluma naye kati kyemmanyi ekirumya oyo buto ayinza okuba nga mukadde buto buli wabeera omukadde. Mr. mukkirize nti mukozeseza gundi buto mukadde. How about the cooking oil that cooked the We didn't say katika kubuulire zino plates zonna eziri wano like very abatetegerera like look at the I can pay for all of these plates and I double them. Money is not the problem. It's full But of look at what oil. you've served us. Auntie, we were talking to this person. Not Then I'd piss finger off. Who is the manager? Don't Kuba. Yes. I will come to find out what is the problem. Look at the food you guys are serving us. What kind of food is this? Buto mukadde. Given fish without Imperial crunchy Hotel. things. Cause what is this? Can you serve this to our clients? But you're a five-star establishment, for goodness Yes, sake. but What is this have you're you giving understood people? my explanation? Okay. You're professional. You Yes. don't produce food like this. I have If told the potatoes are the I ones, have you go told to you. management and tell them, you know what? Chili, what is Mister, what it is. Food poisoning. So what is the way forward? Which You one? either treat her. Which one is the food? She's poison? Yeah, that's the fish of her. That's the fish she had. Alideko only that, and she got the her tummy started paining her. You understand? She stopped from there. You can see that the fish is still there. You understand? nkola y'abawala bano okugendanga mu bifo eby'ebbeeyi awaliirwa emmere naye nga tebalina yadde 10 kye bagenda okusasuza emmere gye balidde sinakindi nga yeggwe alina okubasasula ate gwe baliiridde emmere baleme kwonoona restauranti yo oba wooteeri yo. Kwe waali sose ne weebuuza omuntu alidde emmere n'agibwebwena ekyennyanja akiyiye ng'ayiwa yingini n'alyoka ajjukira nti emmere erimu food poison. Bano abaana batambula n'ebiyenje, bano abaana batambula n'enviiri, bano abaana batambula n'ebiwuka eby'enjawulo bye bagenda bateeka mu mmere z'abantu nga bamaliriza okulya era basobola okufulumirako nga tebasasudde sinakindi nga gwe bakuddemu ssente. Era njagala abya restaurant mwenna mubeere bulindala abawala bano we mubalengeryako temubakkiriza kujja mu bifo byammwe kubanga muyinza ending up nga mubadde muluubirira okukola emitwalo 5 gye baleese ne batagibawa ate ne bawunzika nga ne ssente bazitutte sinakindi nga n'erinnya ly'ekifo kyammwe liyonoonese gwe ate nnaalirowoozezza kaakati wano kamera ebadde yeetaagisa ki kuba nze nandirowoozezza balina ebintu bye basanze mu mmere enviiri biyenje n'ebiwuka ebyenjawulo then baalireese kamera naye just nti munnaffe olubuto lumuluma ng'amaze okulya ekyennyanja kyammwe mwe muli konko sure nti omwana ono olubuto lumulumye lwa kyennyanja kino kyalidde. Bantu bangi abalumwa embuto era sisuubira nti mukuze kutuuka awo nga temulumwangako ku mbuto z'abalumiraawo. Mwamalya kulya food poison simanyanga butta ayiseeko. Omuwala n'asobola okumanya butta ayiseeko naye nga teyasobodde kumanya nti ayiseeko nga tannatandika kulya. Balidde ensani ya ndaba nkalu waliwo akasowaani kamu just kaliko mutwe butwe kwe basinzidde nti laba munna emmere yammwe era emmere yammwe erimu food poison muyinza okutta abantu laba munnaffe olubuto lumuluma lumunyola lwakasooka okumunyola oba mmwe muli basawo okutuuka kokola conclusion ey'amangu nti munnaffe alidde food poison era ne musalawo n'okuleeta kamera mweraliikiridde nnyo olw'omwannammwe alidde food poison. Bano abaana batambula tebalina ssente gye gino emisegula gya Kampala egyeteeka mu bulamu bwe gitaliimu gitambulira mu ddinaayo girimba nti girina kiraasi ate nga tegirina yadde olwataano mu nsawo zaabo ne kajja ne katuula ne kasaba emmere ne kamala okugirya ne kakkuta bulungi
mu food poisoning mujje ne kateekako ne kamera kalabise bizinesi y'omuntu ntulidde food poisoning emmere yammwe Butto gwe mwasiikisa yali yayitako gwe kyogamba ekyennyanja ekyo kyazze kyewandiiseeko nti Butto gwe twatusiikisiza yabadde yayiseeko Butto ayiseeko lwaki temwamuwulidde ng'awunya Butto ayiseeko mumuwulidde mu mbuto mwaganye okumuwulira n'ennyindo mwegendereza aba restaurant ekika ky'abawala nga kino ate oluusi n'okupangisibwa kipangisibwa okusuula bizinesi z'abantu bujja n'ebiwuka enviiri ebiyenje n'ebintu ebyenjawulo bwe kamala okulya kamakinga sure nti munne waako wali ali mu kulikodinga wano we mutandikira okwagiwinga kuba gwe waalisose ne weebuuza kakati kamera yabadde ejjira waaki mu sitaati oba mu ntandikwa mwabadde mulemaganye naye omanyi omuntu okuyita waiter oba waitress nga wano already waliwo atandikiddewo okulikodinga buno obuwala mu bwegendereze ate mmwe ba waitress abakolaawo we mwabadde ne ba waiter abakolaawo we mwabadde mugende mu reporting bakama bammwe bayite mu mmwe mugende mu reporting buno obwana tebugenda kuvaawo nakyo buno obuwala tebugenda kuvaawo nakyo ekyokugendanga ne bulyanga emmere y'abantu ne bugaana okusasula ate ne buleka nga bwonoonyeewo mu food poisoning n'okatunuulira ne Uganda batono abategeera food poisoning naddala gwe ekiyenje ekigenda okulya emmere nga tonnayiga na kwesasulira omanye food poisoning gwe ng'ojagazaaki mumunaffe olubuto lumuluma ali wano yenyola naye eyenyoolera awo tannasitukako yadde okugenda emmanju naye bano banyiize nnyo ne kamera ne zivaawo nga tebannalaba yadde obubonero ti munnaffe oba agenda kufa kali awo katudde keekutedde ekyennyanja kakiyiye kakireseeko mutwe gwokka palidde emmere y'abantu bagimaze ogisensula bagimazeewo mu food poisoning bwe bakwata ne kamera bwe bayigiriza n'abaana enkola y'emirimu gyabwe atasiikangako yadde ku chipusi atatandikangao yadde omudaala gwa chapati yayigiriza akola muli butya bwe balina okusiika enkoko oba ekyennyanja butya bwe balina okusiika chipusi na Butto ki gwe balina okukozesa okusiika kiriza bw'oba okoze ensobi omuntu akugambeko munnaffe alidde food poisoning kali awo katudde alidde food poisoning ali awo atudde akyogerako bwogezi nedda bannange buno obuwala bugenda busaasaanya butta bizinesi z'abantu oluusi n'okupangisibwa bupangisibwa bwe mulaba njagala management y'ekifo ekyo mulondoole bano abaana mwe mujja kulaba nti ekyo kye bakoze tebatandikidde kukikolaawo yenkola yaabwe mwe munaamala mwe munaamanya kye munaabakolera nga mumaze okuzuula kyekituufu kye baali oba mubongerayo mu mateeka oba temubongerayo mu mateeka naye njagala ekintu kimu mwongere n'okuteeka kamera enkettabikolwa ku mmeeza abantu abo we baliira emmere nga buli mmeeza erina kamera yaayo otherwise kamera eyo jja girabanga ey'okwejalabya obwejalabya naye tomanyi byeyinza kukuwonya omwana ajjaawo n'agamba emmere yo mulimu ekiyenje emmere yo mulimu enviiri naye nga weesabise bulungi emmere yo mulimu ekiwuka emmere yo mulimu enswera bano abaana batambula n'enswera bano abaana tebaba na ssente zisasula mmere ate nga baagala okutambulira mu bulamu obw'ebbeeyi beerimba batambulira mu bulimba bo bajja ku kifo ng'ekyo ne balya ne beekubisizaawo ziselfi ne bateeka ku zistatasi mwe abasajja ababakwana basobole okukiraba nti balina kiraasi era balya mu bifo bya bbeeyi naye nga we balidde babalekedde miranga tebasasudde balese n'erinnya ly'ekifo balittattanye buno obwana njagala abe restaurant mubwegendereze nnyo mubuteekeko nnyo amaaso kamaze okulya okukkuta kabwegedde mu food poisoning ng'omaze kukkuta ng'omaze kulya mmere y'abantu ate ku bo tekuli abaako na suggestion yakugenda mu ddwaliro wabula bo bwena ekyokulwanyisa kyo ne bakakwata essimu kati ne katandikirawo okulikodinga ne weebuuza kakati buno obusungu obwamangu buba bwavuddewa because wano nze nalyoza ffenna tuba mu kuteebereza food poison
Fenna tuba mu kuteebereza. Tusooke tugende mu ddwaliro tulyoke tukole conclusion oba tusooke tubikwate empola tulyoke tukole conclusion naye n'oluusi kaavudde ewaka n'embuto zaako enjala sina kindi nga ne bye kalidde kaludde okubiryako ne katoka ne ate ng'era tekazze nga lukaluma ebadde method ya butasasula sina kindi ey'okubbayo akasente awo we babadde baliira. Mubwegendereze buno obuwala obutaagala kukola bungalo obunani obukeera okuzunga okunoonya ekyokulya mu restaurant ez'ebbeeyi ate nga tebwagala kukisasula. Olumu bugenda ne bunoonya bulabe wa atuddewo awo omusajja oba atudde kamwetegeetege asobole okugamba nti nedda biiru ku ttebe eyo yange bindekere. Bwe butamufuna nga bujja ne strategy yaabo ey'emmere erimu obutwa sina kindi ey'enswera n'okusasula bupangisibwa. Kuba ina restaurant yo kano kasobola okupangisibwa ssente nnyingi ne kajjaawo wennyini n'enswera. Kano tekalina njawulo ne buli obuwala obw'emabega bwe mujjukira obulungi obwa bbalamu. Muve mu mirimu gy'abantu bawala mmwe mugende mukole. Si kibi okwemulugunya naye nsibambi eddibya mutere. Sigambye nti kibi okwemulugunya naye mmwe temuli mu kwemulugunya kubanga mission yammwe yakutta. Mugende mukole mukyali baana bato muyina obudde n'abamu baabo baasomye mpulidde boogera luzungu wadde lulimu ebitege. Mugende munoonye ebyokukola mukole musobole okwegulira emmere. Musobole okuva mu bizinensi z'abantu onoonya omutwalo gumu bwe guti. Onoonya kuwona bbanja lya mitwalo 10 ey'emmere gy'olidde gy'otasasudde oba 5. Naye ate oggyeyo kamera ng'okuba bizinensi y'omuntu. Oganye okusasula oyagala ogikube ate oyagala bakusasule ggwe mu food poison. Kwegya emitwe waliwo kumumu abasawo omusawo mwana mmwe kwegya emitwe gyammwe kuliko omusawo. Buno obwana bwetaaga kutimbibwa ku buli restaurant. Takkirizibwa kuyingira wano takkirizibwa kuyingira wano. Ate abasajja muganzaganza abasajja mukwanakwana ne bano abaana n'obutwa basobola okubugaba balaba ekigurupu kye balimu. Bebo botwala out ne bakuteera egundi mu byokunywa ne bakuulita n'ebibyo katwaleeka olabo batekera kuteera kalifomu ku bbeerako katwaleeka. Abasajja mukwana naye lunaku lumu mujja kulya olusubi olugenda okubakaayirya nga mulowooza nti mulidde myungu naye nga mulidde katanga. Abo abaana be mulondalonda mu kibuga mubasanga enjala ebaluma batudde ku restaurant mulowooza nti babbeeyi nnyo kumbe bo bateegeddewo mmwe. Bwe mutajje nga bajja n'akakodyo kaabwe akapya ke baaleetedde mu mbaga etabata kana akagundi buno obusawo bwabwe obw'omu ngalo ng'asikayo akayenje kakawuka akasirikitu ng'asuulamu oba oluviiri ng'alwekuulamu sina kindi asobola n'okwekuulamu olw'omu nnyindo oyo n'ateeka mu byokulya nga naye amaze kulya bamekinga sure bamaze kulya ne bafuna waawo akantu akatono ke balekawo. Food poisoning. Listen, food poison. N'olaba nno omutwe ogusomesa ebyekisawo oba n'olaba omutwe ogumanyi olubuto lw'omuntu olusobola okwawula emmere mweno simanya yereeta food poison. Gwe olubuto lwolwo lusobola okwawula emmere teno food poisoning. Wakula bulya bifene wakula bulya lumondo omwoki nga namuutta sebo buli Kampala kati butawaanya nsi erimu food poison. We dira musanga ngabo ba waitress simane ba wait usanga itongwa sategu ya mirimu usanga nze boruyi kampuni nengoba oba nenzijjayo mu kkomera gye muba munsibidde ekimu ku byo boruyi nokayiwa amanyi mu butimbe kwetaaga ensi ebutegeere
nze sitera nnyo kweyingiza mu bitankwatako era sitera nnyo kwawukana na bigenda mu maaso mu ggwanga ebya struggle ebyokununula Uganda naye ate Uganda gye tulina okununula erina okubaamu abantu abatebenkevu era abantu ab'amazima. Kwali tugenda kununula Uganda ki nga bannakazadde b'eggwanga okutudde eggwanga ly'enkya kuba eggwanga ly'enkya litudde ku mukyalo okuva kuzaala paka kuyigiriza kuteekateeka omwana tunuulire eggwanga ly'enkya awo be baholdinze future y'eggwanga ly'enkya buzungira mirimu gy'abantu bugenda buzungira mirimu gy'abantu bwagaana okukola bwe bugenda bwogera mbu Abaganda balina kubeera bakadaama abaana baffe ne bagenda ne bakola balina kubeera bakadaama balina kubeera kati bali mu bizinesi z'abantu balya mmere tebalina ssente ate nga si beetegefu kugenda kulya grade yaabwe gyegwa oba ensawo yaabwe gyebalansingira baagala bifo bya bbeeyi ate tebalina ssente za kusasula balindirawo basajja be batajja mu emmere erimu food poisoning n'okatunuulira nno n'okazzaawo ng'obunnyo bukeesimbye ng'enjala z'embwa. Muwasa era mweyongera owasa naye bano liira wagazi